Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Dobo Spampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe 24/7 webale kuba nti osubscribing webale kuba nti munywanyi otwagala notufuula bannambe mubo atenga abalala nobesonyiwa. Yes, tuli mu market era nga twasala okuba tukuweereza yensonga lwaki tukuleetera buli gakagwa mu entertainment industry noba nti naawe weyagala mpola mpola ogamba otya sali wange. Yes, nga wakagwa mu mukwano gulimu mupya nkugamba nti yes soko okwasaganya ekibebi nakyo kikitegeere ate naawe ngafunye olulenzo lupya nkugamba soko olukwasaganye mu system mpola mpola nalwo lukirize nti mama yakukuza. Yes, wala kuba nti otambula naffe muganda wange era nga olunaku lwaleero emboozi tetukuleetedde sindala ya mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana. Yes, bamuyita Spice Diana Haja Namukwale. Obadde okimanyi nti Spice yakubye Rema KO bwatyo namusuulisa oba namunyagako omulimo gwe gwabadde azze akola oba ddiiru ye from Itel. Yes, wetwogerera reta bano mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula nabwe kityo yabadde aze nga akolera bakyali ba Itel mpolampola nga brand ambassador nokuba nti abayambako okuba nti abamarketing nokubatundira ebintu mpolampola naye nga ate wetwogerera nabwe kityo kirabika akalimo kavudde mu ngalo. Tetumanyi ensonga lwaki oba lwakuba talina training song oba amanyi ge gakakanyemuko oba mpisa oba terms oba contract balemeddwe okukwatagana mu nzikiriziganya oba kiki awo byetwogerera mwana muwala omupya omutenyo nga mulungi mboko fire kabiriti baby wokwatawo onyweza wokwatawo ng'okwatawo kabebi kano sikala bakayita Kahajala Namukwaya ng'amanya gako gekakozesa ku stage bakayita ka Spice Diana. Byetwogerera Spice Diana yakute omulimo Rema gwabadde akoledde ebbanga nabwe kityo nagutwala Spice Diana nabwe kityo ye brand ambassador wa Itel Phones. Itel Phones mu Uganda za smart nebisikadeo so omukyalo ono yagudde mu kasente kayitiriva ate nga wetwogerera Spice Diana yakabanti yes afuna ne deal ya Lupareria nga brand ambassador ye brand ambassador wa Lupareria companies oba companies omukulusi deal okuli radios nebisigade mpola mpola amukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana nabwe kityo omukyala oyo bagezako kuba bamufudde brand ambassador adenga tebina bakujja mu mawulire atenga nekirala brand like Itel like Africell Uganda eri mugezako kuba nti eyogereza Spice Diana okuba nti ajegata ko aberenga brand ambassador. That means nti either abayegase ku share gashumba ne Fever Boss nabasigaddewo mpola mpola mu business yeyo so kikulagira ddala nti Spice Diana is not doing bad atenga kino kikulaga nti yes bwabanga business zonna zijjawo nkugambye nti alina Africell deal egenda okujja mu maasawo Lupareria company oba company ya studio nayegezako kumuba nti emufuula brand ambassador ye brand ambassador wa Yaketi Water atenga omukyalo ono yafunye ne deal ya Itel kikulaga nti Spice y'omu ku bakyala abali mu training mu entertainment industry ye Uganda kugamba bitogera Spice ali mu sente mpitirivu atenga ekinsanyusa ku Spice nti akasente ke bambi mukwano takalya yeka agezako kuba nti alabirira abantu mpola mpola nokuba nti abezaawo mikwano gy'abayimbi abaagwa mikwano gy'abayimbi abaagwa agezako okuba nti abezaawo njogera ne kuba Big Guy ne King Michael kogata Papa CD 24/7 obasanga wa Spice kikulaga nti Spice mukuba nti agabaga nokuba nti abeerawo mikwano gye bambi mukama mwasobodde okuba nti amwanukula n'aba nti afuna deal jadenga jalivudde Rema ku Itel deal ne Rema bambi mtala watu yafunyeyo deal endala ya ambassador wa Hema nenga chikulaga nti Spice Reta Barona is doing well eranga chikulaga nti Spice ali mu trends ze Uganda like ngamba nti webala nyo kuba nti okola Spice Diana webala kuba nti toswaza wajova webala kuba nti mkwano onyikiro kuba nti promotinga brand yono kuba nti ogitwala ku next level eddako nsubira nkusabira birungi byerere era kugamba nti yoga wabula
Spice waliwo akantu kagambye nti yes gwe kyaliwe yenna oba oli fani we ng'oyagala nnyo Spice Diana agenda kuba nti atandika okuba nti agabayo amasomo ga ITEL strictly nga awaayo bafani bese n'olwekyo nammwe bafani abali wano musobola okuba nti mwekipingira wano ne tugamba Spice Diana ne tumuleeta n'abawaayo ku basimu mpola mpola bino n'ebirala bye boolina mu episodes zaffe zidako nsikadde Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior kugamba nti you can follow me on Twitter nkozesa Chimso 16 ate nga ku Facebook nkozesa Ntambi Chimso then ate wali ku TikTok nkozesa Chimso 16 ate olwaddemu kuba nti yes omongako at any time ne tuba nti twogeraganyamu mpola mpola ku bya entertainment okusinga muganda wange ze bombuuza ebintu ebirala sibimanyi nnyo naye bombuuza ku bya entertainment sobola okuba nti nkuddamu at any time nga seganyiza because gwe mulimo gwensinga okuba nti ntegeera ogamba otya kyali wange yonna gy'oli eyo ng'otulaba kugamba nti yes tufube nnyo okuba nti twekwasa Mukama Katonda n'okusaba osanga ajja tujjukira nga Spice bwe yamujjukira from the ghetto yes from the slums of Nakulabye right about now ali Matindye yes yakikubye era nga brand ambassador Spice big up